أف أف أف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatenda amajjuvu ekitiibwa Allah ebingira n'emirembe bibeere olyo mbaka sallallahu alaihi wasallam. Abatulaba assalamu alaikum warahmatullah. Katusuubire nti buli bulungi. Olunaku olwaleero biiznillah tugenda kubeera nga tutunuulira ku nnukuta ya faa'u. Ennukuta ya faa'u twagamba okutegeera Qur'an n'okutegeera ennyukuta yonna obutuufu bwayo osooka kubeera ng'osoma ennyukuta eyo wa weefulumira, tetuyita makhraj. Omala okumanya makhraj, ennyukuta eyo weefulumira, awo oba osobola okusoma Qur'an ng'ogitereeza bulungi. Ennyukuta ya faa'u efulumira takhruju min batini shafati السفلى مع أطراف الثنايا العليا. من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. الفاء efulumira ku kibutobuto ky'omumwa ogwa wansi. Ekibutobuto ky'omumwa ogwa wansi, omumwa gulina paati bbiri. Gulina paati eno ey'okungulu neguba ne paati eno ey'omunda. Kati paati eno ey'omunda gye tuyita batani shafa, ekibuto ky'omumwa ogwa wansi. batini shafa assufla ogwa wansi maa atrafi thanaya alulya, gakwataganye n'amannyo aga waggulu. Amakulu amannyo gano aga waggulu gajja ne galuma oba ne gakwatagana ku kibuto ky'omumwa ogwa wansi. Ntuga af 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 waja af af. Kiki ekikolebwa? Amannyo aga waggulu gakwataganye n'ekibutobuto ky'omumwa ogwa wansi wewava obufulumiro bw'ennyukuta eya faa'u. Ne tugaa nti af 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 waja af waja. Abamu bwe tuba tukisoma tweruma, oli ne yeerumira ddala. Qur'an tegisoma bighayri takallufi wala ta'assuf. Naqra'u al-Qur'an bighayri takallufi wala ta'assuf. Tusoma Qur'ani nga tetwekalubiriza wadde okwekaka. Lyaga af wajala af, omwana ogulumira ddala aluma n'eno waweeru w'omumwa af. Kikya tuluma ku kibutobuto oba amannyo gakwanagana ku kibutobuto ky'omumwa niga af 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 af. Nyukuta ya hams af, ojuli obusirifu af. Nyukuta ya rekhu ndebevu ewulikika bulungi ng'efuma af af. Era ogyogera oba teyagala kumala af af af. Eyo ennukuta ya faa'u. Ina shekhe wange Allah amusaasire, Sheikh Ramadan Allah amusaasire, yali ansomesa Qur'ani. Shekhe wange natambulanga ne ŋŋenda mu kyalo eyo, era nagenda mu kyalo eyo okusoma mu kyalo Misiri. Misiri nayo balina ekyalo saidize Fayum. Naye shekhe wange oyo rahimahullah hafidhahullah Allah amusaasire, yansomesa khatimu ya Qur'an. Naye mu khatimu eyo oba gye namalako Qur'ani nasoma nnyo ennyukuta ya faa'u, namwigako ennyukuta ya faa'u. Era nijja nkagamba abayizi bange ti ennyukuta ya faa'u ku bashekhe bonna bensomyeko alhamdulillah, naye shekhe oli namusomako faa'u. Kyembagamba nti genda osome ku musomesa newe omusomako ennyukuta emu, newe osoma Qur'ani yonna naye ng'omufunyeko ennyukuta emu yakimala. So nze namuggyako ennyukuta ya faa'u. Yaŋŋamba nga Sheikh Abdullah laisa afwaja, afwaja af nguluma nnyo af. Nga ti af af oba mukatisa mukatini omwenyamwenyamu afwaja. Era bwe yalisomanga faa'u nga feesi ye ebeera mwenya. Konako abasomesa ba Qur'ani mukafune ti omusomesa wa Qur'ani taba musunguwavu mukambwe, nedda aba amwenya. Kubanga ye buli we yasomanga faa'u nga amwenya. Kakati oyo asobola okunyiiga. So tusaba abekitiibwa Allah atuwe okutegeera Qur'ani y'ennyukuta ya faa'u. Abamu tuba tusoma tunyweza nnyo omumwa, ensobi zetera okugikolako. Abamu tugiyita va, ina avwaja avu muvaamu vi. Olwarabu terulina vi.
vi teri mu Luarabu so eri faa'u afwaja kati ninyo afwaja nawekyo yeyo ennukuta ya faa'u. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.